Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atukyekuumidde ku Salam TV program Obutonde Bwo Ssi Musango. Olunaku olwaleero tulina mukyala oba kati tukozesa madamu mukyala lecturer Mrs. Goreti Byomire okuva ku Makerere University Business School and Disability and Learning Center. Ekibiina ekyo ekyatandikibwawo mu MUBS okulaba nga kiyambako abaana okuba nga basomera mu environment ennungi, era nga tugezaho okulaba nga tutambulira ku omulamu ogugamba disability is a matter of perception, oba kyetuyinza okugamba okwekubagiza olw'obulemu tekikugaana kubeera nakyokola because atunyonyodde mu story ye tiye yalina disability eyokuba tasobola kwogera but ate wano waali ali proud era atuuse mu bifo bingi. In fact tutandikiraawo with this capacity gy'oliko ne kino kyewafuuka, how many countries have you so far traveled because of this, what you have started in MUBS, or what you started in MUBS? I have traveled to many countries. I think like six. Yeah, I have traveled to Rwanda. I have Rwanda actually. Naenda mu Kigoma. Nasolo ngenda mu Kigoma Wednesday. Nasolo ngenda mu Kigoma. Commonwealth. Commonwealth. Ebiseera ebisinga mingi ntera nnyo ngende South Africa. Abantu bankubira amasimu tubadde twagala ojje oyogere ku ensonga. Nairobi nengenda. Nagenda ku Namibia. Ngenda mu nsi ez'enjawulo. Because of this. Yes. So kyovala anafano ku Salam TV we decided ne tugamba nedda. We need to put, you know, there are so many TV stations also because kati oba wagamba basobola okukola programs endala, but they decided katukole this program, at least we make awareness and everything. That's why our bosses basawo ne bagamba katukirete. Within this period mu lugendo lw'okuba nti watandika ekintu kino, what I know there were those challenges walaba not to cut to the extent nogamba oba nkite nkifeeko. What are those challenges? Because okuba nti okay kino nzo kwa kikola out of passion because wali mu decoration and what bwe kibanga kyakuleetera okuva mu ekyo okola ekyo, then there are some challenges we are facing. Oba oyina ekintu ky'olimu n'ogenda mu kirala, at least challenges zibaawo. What are those challenges you face n'ogamba oba nzireyo mu ddiko, nzireyo mu catering? Nsooka okwebaza the management of Next Media Services. Mwebali omulimu omulungi gwe mukoze mu zino programs. Era mbadde mbasaba nti ne sister station zammwe zonna media mubere nga mukola ki? Mukola awareness. Ebiseera ebisinga abantu baba nga tebamanyi. People act out of ignorance. Omuntu ageze ku ssomero, asomye mu ssomero talabangako muntu alina obulemu, talabangako omuntu atawulira, talabangako omuntu atayogera, talabangako omuntu atalaba. Kati n'amala n'asoma n'afuna wa first class ze n'atandika okukola. Kati bano abantu b'osanga in the workplace nga bambi bali disability insensitive, nga balina a lot of misconception tebategeera tebamanyi. Era nafuna obuzibu nti wandibadde proposal nagiwandiika neteekayo, naye center yatandika okukola mu 2017 not 2013. So 2013 oputaddeyo proposal. So all those years struggling. Saategeera nti olina okubeera ne soft skills. Olina wegamba waliwo ntinagamba ampandika proposal omukulu akoze ki? Ajatunulamu bagipasinze, bani bagipasinze, agipasinze kiwedde, naye n'okusanga resistance. Nentegeera nti attitude
attitude change endowooza yalina okukyuka so nasalawo nendaba ati ani so naye nno okubeera nga tunuulira someone ngenda nga njogera n'abantu one on one kiriwo ekitinde bwekiti tukolewo ekiti bwekiti kino kyekijja okuvaamu ati era n'ekirala kyenayigiramu ekyo nze nga nze bwe mba njogerera abantu abalina obulemu sivaayo nti these are my rights. You have to give me my rights. I am not that person. Enforcing because ogenda gamo n'omuntu oluusi tabitegeera and then agenda kumulookinga agenda kushatinga out. Nze approach yange kutuula n'abantu lobby one on one yogera n'omuntu kati muyogera n'omuntu bw'ategeera ate n'oyakubatinga nga bataano naye bw'omuntu eri n'omugamba the constitution says this, the policy says this is my right, you're violating my right, I'll sue you. You block him and even that potential 5 people. Kwegamba the way you talk to them, you sweet talk to them, you befriend them. Yes. So that's where people go wrong. Because when a person is disability, so kumbe it's just you just have to sweet talk to them. No mugamba this and this, I'm this, but if you hold me this and this, so kuleta pressure. That's the approach yange. Ate nze ndabe nkole nnyo because omuntu gw'ovisi nga have disability sensitive n'atandika okulumirwa naye taka mu ntebe y'omuntu alina obulemu oyo akovatinga ng'abantu bataano ate n'abo abataano baba bajja kukola ki bajja kovatinga abalala. So that is the thing that has been happening in Mumdi over time. People get used and they add, it becomes normal. They sing trying to put our rights, to run our rights. I don't think we'll be disability sensitive as per now. Okay. Yes. So, mumubs wachireta and okay, maybe the bosses when is over they embraced it. What about the students? Normal students. Well, but staff never, but bosses were actually embracing and never stop. But students, it's a little bit hard. She's able because omwana abaya atandika okumanyira ate n'emisomo negikola ki n'amala abo ne bagenda abala ne bajja naye nga still tubeera ne awareness day tubeera n'emikolo waliwo ebintu tukola activities ezigezaako okukola ki okubagamba nti owaye tulinayo abantu abalina obulemu mwe mutyo we mulina okubakwata mwebityo. But we have mubadde muli nnyo mawulire because what I know mutegeka guild elections. So far one of the candidates Chaika yakyalebya banne simanyi is it because of the marketing and what but mureseyo tetunalabayo omuntu ali disabled simanyi because according to the way we see nti mures mulimu abantu babiri and all of them are male no female and no disability person. Is it nti bayetya or is it that the qualifications asked are beyond them? Tebe as per se naye nga university politics is a bit challenging. Olina okuba nga naawe olina akasenteko olina okuba nga naawe olina akasenteko so nze ndabye nnyo abaana nga bateeka esente nnyingi mu campaign so mutunuulira students with disabilities babeera with extra needs, extra requirement weetaaga kino transport togenda kukozesa taxi ogenda kukozesa boda. Well, they are extra costs that are associated with disability. So ekyo nakyo kiwa ekiri ekyokubiri stigma ekyaliwo makyas tugezaako temusobola kimalawo but sobola aba ne mu parliament tukyalina ki
tukyalina ababaka abakyala era tukyalina ababaka for persons with disabilities nti batono nnyo abavaayo ne bakompitinga with the able-bodied people ne babawo obulemu stigma ekyaliwo oyagamba kaveeyo mu electorate kikyaliyo mu balonzi kikyaliyo emabega twabeerako n'abaana abeesimbawo abalina obulemu naye era kino kyebakola bulungi because bw'olaba nti oba disability person aliko guild council nti oyo yekifo bakiteekawo nti terina kukubibwako kalulu bamuleeta buleesi yenna ajja yajja so nga wali badde watisooka stiff competition stiff competition era tajja kuyitamu kyekugamba wabeerawo kyebayita kale ne bajja babiri nga bali disabled ne bagala kino ekifo kya because is argument yange yali nti oba nga waliwo ekifo okugeze oba post y'abantu abaliko obulemu let them come nga bonna baliko obulemu they compete than coming into because fena tetwenkanankana oli ayinza okujja ku merit oba nga just kisa oli naye waki tebabeera nti ono aliko obulemu nono aliko obulemu you compete for this post than coming bringing a person nti gwe okwolina gwe jangu no they compete from among themselves yes they compete even with staff I had to compete with other people for that position oba competition yamwe ebeera so silent tebanywe amaanyi nti kuvaayo posters all over what no ebeerayo not automatic nti bakugamba nti goni bamulesa abo bennyini yo constituency batuula ne balonda ne bakuba kalulu mukola campaigns awangudde n'agenda because era kyera webale ku kino kibuuza neŋŋamba yi mobs ekoze etya so kino era actually bw'otunuulira ku hanso basitafu bonna abali mu council kebe academic board kebeere staff representative academic staff administrative staff support staff wonna wabeerawo akalulu kaba kakwajja campaigns kalulu kabeerawo so with this learning center that was established so far do you see something do you see that there will be light after the tunnel? Yes, there is light after the tunnel. For instance, Orokuba scholarships in Tono, tugaba scholarships every year to students with disabilities. Okay. Abaana abasoma completing mu time. Ekirala nti olw'okuba tubadde tukola nnyo inclusion tufunye nga neebaza Stanbic MD Stanbic Bank mukyala Anjoko ne tiimu ye batusaba abaana bakoze accounting era banka netwala neebaza ne MTN Foundation MTN Uganda nabo bazze nga batusaba abayina obulemu ati bakola mu call centers babawa emirimu customer care advisors wegamba nti olw'emirimu gye tukola abagiyayize nabo bajja tukola nabo batusaba training batufunako batraini batwala bastudents baffe ne babeera batraini wegamba tugenda tukola emikwano abantu bagenda nga bategeera byetukola ate bastudents baffe ne bakola ki ne babenefiti nga terayo okufuna amasimu njagalayo omuntu eyakola programmenti njagalayo omuntu eyakola bwati njagalayo omuntu eyakola bwati internship omulimu housing finance kati the chance they have nti because bw'ogamba students kikyasinga okutya apart from papers and tests akugamba finding an internship place for them calls just come in okay kati kino ekintu osuubira okuba nti kigenda bba kitambuzibwa not only from MUBS and to all other public universities era madde njagala kibeere even to other public universities naye ate buli university eyina
policy zaayo engeri gye bakolamu naye waawo program njagala okutandikawo nali nakolako ne African Leadership University e South Africa natende abaana baabwe engeri gye banoonyamu emirimu ne bawanikamu CV gye bapresentinga so nebeera successful naye ate nakikola South Africa naye kati badde njagala kitandikawo nabana abaana abali mu third year public university mu higher education institution abalina obulemu tusobole nga tumiitinga tulabe nti how do you prepare yourself for the job market owandiisa ekya CV okoze otya abagala okwekozesa olina products zo or the packages or preaching or you get how you present yourself so katunatera okumaliriza the students kyemanyi abalinze ebibuuzo byabwe bya USCE exams abaliko obulemu those who are disabled is there any chance for them to come because kati kuyinza okuba kuliko akulabye ayina sister we ayina brother we auntie we husband what nga naye akyalina stigma agamba nawona primary level secondary level kati ate eno level gyengendako ddala will I manage okay ayinza obutakiraga bati mu mutima agamba okay njagala naye ekikula kyange so at least you can talk to them and give them a word of encouragement nti nawe wooli ate if they come that side where you are it will be simpler nze kyengamba nti ebintu conditions nga bwe ziriwo kati teziri nga bwe zaali edda era the world all over eri ku disability inclusion eri ku inclusion so ati we omuntu nga ali eyo ng'oli student osobola ezo universities zonna gavumenti egenda kuteekawo ebintu in place naye ekisinga obukulu nti naawe osobola abalala baba nga basobodde naawe oba osobola era institution yonna gy'onoogendamu ate n'ekirala waliwo ebitongole bingi nnyo ebisobola okuyamba bw'oba toze ku MUMS osobola okujja for private sponsorship when they open naye bw'oba nga ng'ofunye institution endala waliwo ebitongole ebyannakyewa bingi naffe weetuli naffe tulina ebitongole tusupportinga abaana abalina obulemu so that the future can be bright for them. Okay, tweyanziza your last words to them, the viewers. Abatulaba mebaza okubeerako mutulaba naye nga ekintu ekisinga obukulu kyengamba nti including abantu abalina obulemu okubakkiriza okubassaamu ekitiibwa kitandika naawe bwe mwona okikola n'olina akikola ensi ejja kukyuka mwebale nnyo mwebadde ddala disability inclusion begins with you kitandika naawe kale tweyanziza in fact nga tonnamala we could like you to send a Ramadan message to all our viewers, to the student of MUBS, to wish them a great Ramadan. Abatulaba, aba student ba MUBS, aba viewers, batulaba baganiza okusiba okulungi Mukama bawe omukisa. Amina. Kale tweyanzege bwekityo bwe tubadde ne Madam Goretti era nga abadde ageza okulaba nga tunyonyola wajja avudde wajja atuuse na biki byasuubira era kansubire gwe abadde atulaba ku sheno olina kyofunyemu ekyokuyiga still tugenda tujja kusigala tumufuna. I think you have some events that are coming, conferences, what
byonna tujja kuba tumufuna, tujja kuba tumukyaza era ddemu atubuulire tuddemu twogerezeganye naye tulabe biki bwe binaatambula. Amanya Ibrahim Bagaawo ku lwakulu yonna gye nkoze nayo mbagaliza akaseera akalungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temwerabira omumanyi wa salaamu mujje mwewandiise.